Anita Amongo alina kwetondera Anita Amongo wetondera Ssaabasajja otaka okufana wetondera ababaka bafa ba parliament abalonde Anita Amongo banamawulire mukwatono yatwalidde speaker yabagamba ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka enkuba eryokanga netonya ntulaba ensesa bwe zenkanya emyoyo. Era Museveni yaleeta ekigambo ekigamba nali baddemba w'amagezi temugenda okulumba olubiri olwo temugendayo lwalire mugendeyo ennaku z'omwezi bweziti eyali awo amagezi yali ani oyo mukafiiri nga muwi w'amagezi mpulira yevaamu ebigambo ebyo. Kaakati nno obukya buziba buno mukwano gwange mpuliriza ogenda kubeera ng'obitegeera. Kaakati nno waliwo ow'amagye onaamize pini naga nti kabeerubale kabe Katonda mwami Museveni agenda kufaafagana naye waakiri okutulika naye bigambo bya nnaku binene naye ng'omusajja yandimutoonye wabula kansooke nkutwale ku katono nnyo mu bigambo bino obiwulire gwe omuvubuka omuto tusimbule omulundi gumu ng'omaze okumanya bwe twolekedde n'abazeeyi kino baakiraba dda. buli muvubuka yenna alowooza ndabye wali batwanje tugenze eri gye bagenda okuziika nga balina abo t-shirt buliko MK obwa yeru wali ku stage omuvubuka anayambala akakofiira ako mukama wange tompulya ne banadini genda bakulaawe kubanga tulina muvunanyizibwa naye oba ogenda kuzaala abaana ng'olowooza ogenda bazaalira mu t-shirt ebya MK saagala kiddamu genda bakuyimiriza okuzaala ndowooza okulaba tebakyogenda omuntu kubanga tolina buvunanyizibwa. Nze neewuunyiza omuvubuka omuto ne bakalakata emyaka 35 mu mbeera eyo ate gwe yandibadde n'amagezi agasiga ku ffe abakaddiye ate n'oga nti balete n'omusika naye balina. Olunaku olwaleero tetugenda kutambulira ku peesi yaffe tugenda kutambula mpola mpola kubanga bingi by'olina okuwulira ebikulu by'olina okutegeera bingi nnyo naddala ebifa munda mu bisenge by'amakolero agawaaka. Kaakati nno omusajja amayiddwa nga Alhaji Elias Lukwago ogenda kuwulira ebigambo. Kaakati ono ojjukira nti twamutuuma omukweza ensolima era ze tumanyi obulungi naye waliwo ebigambo bye tulina okukkiririzaamu wadde eba nsolima ng'abyogedde pulezidenti byatutegeeza natugaa nti omuntu ayogera ebijja struggle mu ddubi ebitutwala mu maaso essaawa eyo aba munnaffe wabula bw'atukuba omabega nadda mu mavulugu we oyaba takyali munnaffe. Kati ebigambo bino ojja kunneegattako tubiwulire bikulu nnyo. Honorable Zaake amaze okubeera ng'afuuka hero wenjogera olunaku olwaleero bamaze okubeera nga bamutongoza ku NUP. Kakati mu mbeera y'emu nkugambye omusirikale alayidde obufaana obutanyagwa okwegatta ku bannayuganda enteekateeka zikolebwe omusajja asiguukulwe mu ntebe oba ayagala oba tayagala. Kakati nno bino byonna bigendedde mu maaso nga waliwo n'amawulire amalala mukwano gwange mpuliriza agamaze okubeera nga gafuluma wabula nga gano gantiisa nga galaga abavubuka oba ba foot soldiers aba NUP abakwatibwa enkya n'eggulo ne bateebwa. Lwaki bakwatibwa ne bateebwa ne bakomawo ku NUP? Kakati ensonga ziri 3 bwina amaze okubeera nga azuuka. Lwaki babakwata ne babamazayo emyezi 3 emyezi 4 ne babata? Kati ebbanga eryo lyonna baba bali luddawa? Bwina amaze okubeera nga afuluma bano gye batwalibwa bye bakolebwako byonna ogenda kubeera ng'obiwulira era obitegeera olunaku olwaleero. Bakomawo si bannaffe oba bakomawo bannaffe, bakomawo bakyusiddwa oba bakomawo tebakyusiddwa. Training enkambwe bano mbu gye bafuna era nga training eno mbwe eba yakyama. Kakati bino bitiisizza nnyo NUP. Lwaki bibeerawo ogenda kubeera ng'obitegeera. Nkugambye nti video sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri ompyosa buskwabinge ku mukutu gwaffe gw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka tutambulenga ffenna mu mwaka waffe. Mulongo waswa mu Luutansozi yateekamu ensimbi amala ebizibu ebya buli kkala ebyo ebiri ekumpi mu Uganda ku ssebweru rwa Uganda. Katandike bwetti bwe tuva wano mu katambi kano ate tukomewo bwetti. Sebo President ne team nga tuli musango gwa Honorable Zaake oyo ye yasooka okulembera mu lutalo olwanyisa Anita Amongo era mu celebrating mu gwebasa n'agamba okufaana obutanyagwa ngenda kufaafagana na Anita Amongo oba mu komishoni oba luddawa. Naffe ne tugamba yes ayina emisango 4 mu parliament egyo ena naye ogusinga obukulu gwe musango twatwala Anita Amongo mu kkooti etaputa Ssemateeka
ne tusooka tuguluba ne tuguluba ne tumala okuwoza bwe tumala okuwoza omulamuzi amu ne bamugjawo ne bagamba ate muddeeyo muwoze bupya ne tugamba tetujja okuwoza tekubongola manyi ne tuwoza ne tuwangula mu kkooti etaputa ssemateeka ne bagamba Anita okugoba zaake mu commission kyali kikyamu. Anita Amongo n'akozesa effujjo lyonna okukasuka zaake ebweru wa commission. Kakati mbasaba ne ssekusaba Anita mumulabye watuuse kati atandise kutulinnya ku mutwe n'otuuka n'ogamba ababaka ba parliament nti abo Abaganda fuba okulaba nga abo Abaganda tebafuna numbers kati atwala parliament ng'amaka ge nga bw'ayagala bamemba ba parliament abutwala nga bwana buto. Yatuuka n'agamba gundi ng'ali gundi mu ntebe ye n'agamba Wakayima yammalamu amaanyi. Yes, Wakayima yammalamu amaanyi. N'amutwala ng'akaana akato mu gundi mu parliament. No. So, ejje lyaffe lirina okusitukira mu Anita, lirina okusitukira mu General Court Martial, tulina okulwanyisa tuluzi zonna dictator z'akozesa, amasiga gonna g'ayimirirako. Bwe tusituka nga ttiimu, ffenaffe eno tuyungule ttiimu eyaffe y'abannamateeka. Twegatte ku ttiimu eri Yosefu. Tulumbe Wiidolo. Tumugambe ssebo olukufa n'obutanyagwa. General Court Martial, ensonga za General Court Martial ziri mu mbuga yo wano. Yafutyanka omusango ogwa presidential elections. Daanafuya omugambo zikisaaki. Tetuyinza kumukkiriza kugenda maaso nga bakola bwe batyo. Otherwise bagenda kunafuya abantu abalala abalwanye nga Swabula n'abalala baagala bamalamu maanyi. Tubasaba temuggwa maanyi naffe tukole omulimu ogwo. Kino tekiriiko kibiina nti oba oli wa kibiina kino oba oli wa kibiina kino mbakakasa. Olwaleero mpulira ennaku n'okulumu ennaku ennyingi ng'oli alajana nti balamuntaasa mu ggwanga lyaffe. Basaba ne banyaba ensonga eno tukitwale nga nkulu. Balamu yaani gwe bayinza okulajanira nti balamu kati yataasa abantu baffe abasibe. So tulina kulwana abasajja kye batadde okunafuya tools ze bakozesa okugezaako okutunyigiriza n'okunafuya abalwanyi nga baswa. Kaakati nno olwo tumaze okubeera nga tusimbula wonna woolisiba enkoba tutolontoko omulundi gumu kubanga tumaze okubeera nga tujjako akawuwo. Kaakati nno nakugambye olunaku olwaleero peesi egenda kubeera ntonotono kubanga ebigambo bino bye ngenda okwogera njagala obiwulire, sigenda kubeera nga mbiddamu omulundi omulala. Bw'osuwa vidiyo eno togenda kuddamu kubiwulira. Kaakati nno mu mbeera eno ng'abasajja n'abakazi naddala abo abatayagala Buganda, abawalana Buganda wadde nga abantu bano abasinga ate Buganda yeebaleze okuva obuto okuva ku bakitaabwe ne bajjajjabwe mpaka okutuusa wano, era nga n'abo beetaleze oyinza okwesanga ng'emirimu ate bagikolera mu Buganda era nga nabo bwe bakuze we bafunye obutuuze era we babeera. Kaakati nno amawulire okuva emabega gazze galaga nti olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo nga lukyalimu Ssekabaka eyawaŋŋanguka n'agenda asikisiza omukono mu ggwanga erya Bungereza amanyiddwa nga Muteesa mukwano gwange ampuliriza, Bwina amaze okubeera nga afuluma ate ng'alaga nti kubaakuba olubiri olwo bya nnaku nnyo ne Mwami Museveni yaliko, era Bwina alaga nti Mwami Museveni y'omu ku baatuula eggulo limu ng'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka terunnalumbibwa. Wuliriza, kaakati ono y'omu ku baali ku mmeeza eyakuba pulaani n'eyaleeta ekiteeso nti temulumba lwaleero, saagala mupape, mugenda kulumba enkya naye ate temulwawo nnyo. Kaakati ebigambo bino njagala obirabe, era ebigambo bino bikulu nnyo, bigenda kubeera nga bitwala ku mulamwa ogwa vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero, kubanga nakugamba nti ku AKTV mukutu gwa muntu wa wansi tukuwa ebyo ebituufu by'olina okubeera nga owulira, by'olina okubeera nga omanya, ate nga biyamba Obuganda n'omuntu wa wansi, omuntu oyo anyigirizibwa. Kubanga kakati Uganda we yatuuka ampuliriza tulina kwerwanako kwegyo gyoba nnyo ng'akalula mu ggi okulaba nga naffe tufuukako ng'abantu, kubanga ensi yaffe nga bwe nagambye mu katambi akawedde nti essaawa yonna abasajja bandigizingako okusinziira ku bigenda mu maaso ne bye twolekedde. Anita Amongo bye yalaze empisa mwazirabye, era yalaze amutuma yaani era lwaki akola ebintu nga bino n'ebigambo muyabiwulidde. Kaakati nno
katusimbule botti emabega katono nnyo myaka nga 3 emabega oli ebigambo bino. Era Museveni yaleeta ekigambo ekigamba nti mukeereyeemu ate ne mupakukamukko katono nali baddemba w'amagezi temugenda okulumba olubiri olwo temugendayo lwalire mugendeyo ennaku z'omwezi bweziti eyali awo amagezi yali ani oyo mukafiiri nga muwi w'amagezi mpulira yevaamu ebigambo ebyo. Museveni akoze ebintu bibiri mu bukulembeze bwe agezeeko okuttirira ebintu bino ng'ate agezezzaako kuyita muffe Abaganda. Ekisooka akimanyi bunnambiro era mu butegeevu bwe nti eggwanga Uganda eryawamu nga tukyalina mu Buganda ezo ze bayita two bulls ndesse mu kiraalo. Kabaka w'amaanyi okusinga embuda gwe Museveni. Nga bw'onoovaayo n'otandika okwogera ebigambo bitajjansa ekirungi ntambulira mu tteeka lye watuteekawo nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa. Ekyo kitegeere kyonna kye nkugamba kikugwanidde nga Bayibuli kyega nti musome ebbaluwa mu myoyo gyazo ne mu kuwandiikibwa kwazo. Kye bbaluwa mwe wajjidde ne mu kusoma kw'ebigambo byo munjagala nkwanukulire. Naye Buganda eno ofubye nnyo yita mu bakatikkiro n'okuyita mu bagwegwenyufu abamu ng'abasirikale bossaayo mu kukuuma obwakabaka bagezeeko busuula mu nsula gwe gy'oyagala ng'oyise mu ssente. Ng'okimanyi nti kabaka waali you are nowhere ng'obwakabaka bwe Buganda bukyali ku toopu. N'ojjuliza ennyukuta kitaawo Obote. Naawe bw'ozzootulya mu ndya y'emu naye kitawe nkutunuulira nga Koheni. Naye yalaaja na mu bigambo bye bimu ate naye bw'ogenda okubeera. Kaakati nno ekyokuwala na Buganda n'okuwala n'Abaganda n'ebigambo omukulu okuvaayo nabeera ng'abyogera ffe ng'Abaganda we shall crush those enemies as we have done in the past. Wuliriza, as we have done in the past. Kati bwina akulaze nti omusajja y'omu ku baakuba pulaani okulumba olubiri olwa Ssekabaka eyattibwa mu ggwanga erya Bungereza nga musajja wattu amaze okubeera nga waŋŋanguka era ono yakisiza omukono mu ggwanga erya Bungereza era n'enjole ye yakomezebwawo wano omugenzi Alhaji Field Marshal Idi Amin Dada ng'amaze musajja wattu okubeera nga akwata obuyinza obw'eggwanga Uganda. Idi Amin ye yakomyawo enjole ya Ssekabaka Muteesa. Kaakati nno abaatuusa Ssekabaka Muteesa okuwaŋŋanguka ntegeeza taata wa Ssaabasajja Kabaka Honadi Mwena Mutebi owookubiri aliko essaawa zino eyamutuusa mu kuwaŋŋanguka mu buwaŋŋanguse n'okutuuka okufiira eyo teyali mulala yali pulezidenti oba yali Jeno Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku bigambo ebyayogerwa omugenzi kati Sulaiman Jakana Nadduli era nga naye yafa bufi oluvannyuma lw'okubeera nga yafuna accident etaamanyika. Kaakati musajja wattu bw'atyo n'abeera nga yafa. Kaakati ebigambo ebyo bikulaga nti we shall crush those enemies ffe ng'Abaganda as we have done in the past. Nga kino kijjuuliriza kiri ekikulaga nti y'omu ku baalumba olubiri okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa musajja wattu gye yakisiza omukono nga kitegeeza nti kuva dda ng'obwakabaka bwa Buganda omusajja ono abutwala nga abalabe be era kye kirimu esiriwo essaawa zino nti abantu bonna bali mu gavumenti ya Mwami Museveni abavaayo okuwala n'Obuganda n'okubulwanyisa ate bali wansi we. Nga kino kiraga nti bye yayogera luli era bye yayogera bitegeeza ebyaluli nti olubiri olwo bibijjuliza nti y'omu ku baakuba pulaani nga Jakana Nadduli bw'atugambye okuziyiza n'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka oba Ssekabaka Muteesa eyaliwo. N'essaawa zino musajja wattu Ronald Mwena Mutebi owookubiri kabaka waffe owa Buganda era ali ku makatu ali ku musajja wattu atudde ku nkato essaawa zino byaliko asiba bikutuka nga n'ebya Buganda byonna ebyasuubizibwa tebimuweebwanga. Lwaki? Omusajja kuva mabega. Kaakati nno wano ow'amagye omu wa vidiyo naga nti okulaba bino byonna ebigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda ate nga naye Muganda wadde ali mu yunifoomu. Kaakati ebya yunifoomu agenda kubiteeka ku mabbali agwe eddalu akole ekyo kyalaba naye ekiyogerwako ensi nti omusajja yayiwawo omubiri. Nze ndi musirikale wa UPDF. President yabasuubiza kakadde President Kyagulanyi ate nga n'okuteesa musobola okuteesa n'abongezaamu. Kati soko owulire kino. Nze ndi musirikale asaavizeeko emyaka. Naye nze ne benkola nabo ne bembeera nabo mbabuulira amazima. Si buli musirikale ali mu UPDF oba akolera gavumenti nti awagira gavumenti eriko. Onfuna bulungi. Nze nazaalibwa ku mulembe gwa Museveni. Nkuze ndi ku mulembe gwa Muzeeyi. Fenna
ntandise okukola nnyingidde ndi mu mulembe gwa muzeeyi naye bukya okuva mu buto bwe nakulira paka kakkano tewali kikyukanga mu bye nasangawo bye biriwo. N'essaawa zino bw'ogenda mu malwaliro nsobola okugendayo nyambadde uniform naye bw'otuukayo bakusaba ssente kiba kitegeeza ki? Kuba nze bujja kukya ku makya nga nfudde naye bwe bunakya famire yange esobola okwennyumiriza kuba buyinza n'okukya ku makya ne batandika okukilaiminga nti mutabanyi waffe yali musirikale so tusaba obuyambi muyambe famire ye. Bwe banaba tebateseemu manyi na kuteekamu nsimbi eziwere zisinga ku ze nakolera gavumenti tebajja zisasula. Checkinga profile yange nali postinzeeko videos za His Excellency Bobi Wine. Ate nali postinzeeko videos nga ndi mu uniform. Nsaba owulirise bulungi. Nze sitya kwogera ne bwe bukya ku makya ne bankima sitya kwogera kuba nze nfiira ku mazima. Ne His Excellency Kyagulanyi bw'anaaba mpuliranga ku live kwali nga asirise busirisi ajja kumpulira era ne bwe bunakya ku makya nga bankutte ajja kumpolereza. Wabula njagala kubuulira Abannayuganda tulina kwegatta tubeere ekintu ekyo kimu. Kakati nno emboozi yabadde ya musirikale ampuliriza wa UPDF ng'akakasa mu bigambo bye nga bw'omuwulidde nti tulina kulwanira wamu kukolera wamu okulaba nga abasajja bano tubeetakkuluzako naye watali ekyo kabeerwale kabe Katonda abasajja bagenda tufukira akagumba weegoge. Kakati nno mu mbeera eno nga bwe nakunnyonnyodde nga tutandika nakugambye nti abasibe ba NUP bwina amaze okubeera nga afuluma ono ng'alaga nti bangi abakwatibwa mbu ate tulina okubeera nga tubeegendereza okusinziira ku experience y'omusajja ono aludde mu by'obufuzi ng'atuwa ebigambo bino. Ono agamba nti bangi batwalibwa ne bawawulibwa bupya ne babajjamu endowooza y'enkyukakyuka ne babasigamu ensigo envundu ey'abasajja bali abasibira mu bbwa. Omusajja agamba nti bano abamu babatwala ne ku training gye bamala ebbanga ne babatraininga bwe bamala okuba traininga ne babata ne babakomyawo ne babafuula omu ku ffe. Kakati omu kuffe oba abamu kuffe naye nga ffe tulowooza nti abasajja baludde buli mu makomera tebabawa bbeiro tebabaleeta mu kooti tebabajja ku limandi naye nga bano olubatwala bwe bati babayisaamu buyisa ne babatwala paka mu training gye baba baagadde ne babamazeyo emyezi 3 myezi 4 myezi 6 nga babakyusa obwongo wabula bwe babakomyawo oba babaleeta nga batugamba nti mugende mu kooti mbeeyimirire olugenda mu kooti nga mubeeyimirira nga babata nga balaga nti bali kitundutundu kuffe. So nga ate bano bakyusiddwa dda endowooza era abamu kwabo mbu balya ne ssente era abamu kwabo babeera ku musaala nga basasulwa olwo ng'ekibakomezaawo mu ffe batandika okubeera nga babuzaabuza n'okulaga ekifaananyi nti abasibe baffe baabata. Kakati nno omusajja agamba tulina okubeera nga tutunuzaako eriiso limu tetwebakira ddala n'amaaso abiri abantu bano okubeegendereza. Kakati nno njagala ojjukire okuva NUP lwe yafuuka ettabbu n'efuuka ekyonga n'ekoleeza omumuli ogw'Abannayuganda okufuna enkyukakyuka abasibe bameka abannuupu abaakakwatibwa ne bawambibwa ne batwalibwa ne bamala ebbanga erisukka myezi 3 nga tetubalabako naye nga tuwoza kimu free comrade gundi. Kati emyezi egy'esatu oluvannyuma lw'okubeera nga bigiyiseewo bangi batandika okulabika ne baleetebwa ne mu makooti naye nga gye babadde ebbanga ery'emyezi 3 nga baabuzibwawo tosobola kubeera nga omanyaayo. Omusajja agamba nti bakomawo boogera birala ne bagala tutulugunyiziddwa mbadde kusemwayi mbadde kireka naye ng'ekyamazima bano bangi batwalibwa ne bakyusibwa weewaawo ng'ate n'abamu tebakyusibwa naye ng'abamu ebigambo bye bino byennyini njagala obyewulirireko naawe ogende mu komenti ombuulire ddala omusajja ono ebigambo byayogera biyinza okuba nga bituufu era kakati bakomuledi bannaffe abakwatibwa ne batwalibwa ne bawambibwa bwe baba bateereddwa tukole tutya? Tubejjeko tusigale nga tuba tunuulidde nga bannaffe naye tubasembezeeko walako oba tutunuze eriiso limu naye nga tukimanyi nti bandibanga babasigamu obutwa. Tusabonzirire mu katono ogende nti Nuupu yegendereze nnyo ko ngumbadde mbyo nyine emyaka 45 kuzimu kuzare nyine emyaka 45 n'emyaka 25 zimaze mu politics atenga siri mbawe yotera nga ndi gonja wakalira mu Busiraamu nga siri ku line eri wabeere ngato
nga ndi ku line esooka mu opposition yawo okuva mu 99 mbadde ku line esooka arrests zino okukwata kw'abaana bano abawansi mu kwegendereza kubamu ebintu bisatu. Basobola okukwata omwana nga bamanyi tumukwata ekibiina kijja kunafuwa. Activist w'amaanyi emirimu gy'akola tugenda kubakwata waluma. So baba kuta omwana ow'ekibiina yenna bwebuuze gwe wa NUP nti ono gwe bakutte bamukutte kulumya NUP oba. So game. Point number 2. Abamu abaana abo baalya ssente z'omulabe. Babakwata nga olw'okuba baalya ssente obw'amawulire naki ne baba nga tebagawa. Waliwo olugero olugamba nti obanga olya ne sitaani liise wuuma empanvu sitaani takwata omukono. Waliwo abaana b'opposition abalya ssente za President Museveni nga ali eno n'alya ssente n'atakola kye bamuweera. Nze nabayinanga abaana n'omulanga talina makulu ne bajja bakwata oyo ne balekawo abalina amakulu kumbe yalya ssente zaabwe n'atakola kye yabagamba. Abaana balimbalimba nga babaliibwadde obusente nyina amawulire bano bategeka buyeekera bategeka biki kanaabeerawo ne bya reporting nga takyabirina. They will pick you. Eyokusatu babatwala for training. CMI abaana bano ebanoona okubatwala eba training. Kakati bo bamanya tebanamutwala bwe banamuyita n'avaawo buvi wadda temujja mumukkiriza. Balina mutwala as an arrest. Mwiza n'omukwata mu bukambwe nakuba n'amusasi mu bbanga n'agenda n'ogamba comrade Munyagwa bamupiikinze mu bukambwe he's kidnapped ne bwangu wani mposting ne bamutwala for 3 months nga bamutraininga kola ki ne bamuzza ngali nga bamutaddemu waliwo computer science language word gye njagala okukozesa nga bamuformatinze nga bomu gye baziza gye muli. Nejjukira olwokuba bamutwalye mu arrest eri mu nkola eri bamuza mulabanga muzira bwe mulowooza munaffe akomyewo munaffe omuzira akomyewo akulika bakulike kumbe babasindikidde ekibbomu ate bw'oba mukomyawo jjukira ne waba abadde ku ranka ya asikaali omuteekera ddala kuba PA w'omukulu kubanga mwana oyo ne gavumenti emuyigga. Knowledge is power. I just thank my mom. Nebaza mama wange nuli ate nambozi. Yeah, she sent me to good schools. I went to good schools. Bamukubira mu ngalo. Akomyewo mumuzanga hero mumuteka ne mu high rank sawo. Kumbe bomu mwegendereze. Chovola ffe twalinga ne besi nga tetuwandiika ebyo tugundi bamukutte babukutte tuwandiika ki. Kasita tumanye oli nga tumaya kali katulabe ne bamukwatidde kigatandika. Why was he arrested? Estegeza abamu ku bantu bayinza okuba babulabe nnyo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bwe bakwatanga omuntu w'ebyobufuzi weebuze test 3 ezo ziteekewo lwaki bamukutte? Kati gwe manager wa wano yinza okujja okukwata n'enkwata ono mwana wa social media nga njaga kulumya radio interest bakunze kugwe mbaka naye bwogenda n'obaka asikaali waawali nga balamu alumwa nnyo nti asikaali bamubase nyina kubaka gwe kakati ebyo ffe tubimanyi kyovala tetubeera excited ffe nga bakwata ffe babakwatanga waliwo omuwala bamukwata ne bamutwala nti bamuligize nti bamusuula ekalamoja naye ffe betuba tubimanyi bamukwatidde ki mu rankisi zaffe ali ku namba mmeka? Kakati oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebyo eby'omusajja oyo nga naye yandibanga y'omu ku nsolima eziri mu opposition naye ng'alaga nti nno takolagana na mwami Museveni. Naye nakugamba nti ebigambo nga bino ofubanga nnyo okubiwuliriza gwe n'osengejjamu kubanga nabo banaamagezi. Abantu bano oluusi waliwo ebigambo biboogera nga bibasimattuse naye nga ge mazima ameereere agawedde emirimu. Kaakati n'ebigambo ebyo ng'omaze okubiwulira njagala nnyo owulirize ku mboozi eno eya comrade munnaffe amanyiddwa nga Akireewo eyakayimbulwa. Njagala owulirize ebigambo bino okuva ku kigambo ekisooka kyagenda okwogera mpaka ku kigambo ekisembayo. Ombuulire ddala comrade Akireewo ne body language ye, omutulire ne facial oba face ye, amaaso ge bw'aba ayogera ne sayini z'akola bw'aba ayogera olabe yandibanga gayogera ge mazima ameereere oba okusinziira ku body ye. Body language mulimu obulimba waliwo kyatukwese kyatubikka okusinziira ku bigambo biri
omusajja oli byayogedde. Njagala nnyo owulirize ate mukwano gwange mpuliriza odde mu comment ombuulire nti ebigambo omusajja byayogedde bituufu oba okusinziira nga bwe mulaba bwaleeta ebigambo bwatunula body language ye yandibanga mulimu n'obulimba ng'alina kyakwesa kyasirikidde emabega we. Bambuuza ebigambo bino wammanga ate nga bye babuuza abantu abasinga nsasulwa ntya era njagala bajje bakibuuze bakama baffe tusasulwa tutya nze simanyi lwaki mwesibye mu bintu ebyo mumusobola okukyusa gavumenti eno. Fe bakulaga obukyamu bwa pulezidenti nga wabakozesa obukyayi bwe bamuyinako bw'amaanyi. Nze nali mu t-shirt eriko Kyagulanyi ekiro nga nakatuuka nafunirawo siraapu kuba basooka kukuba kifaananyi bakiweereze bakama baabo nga ntonya omusaayi bwe baba n'amazima bakibalage nga ntonya omusaayi mu liiso nga liguva mu liiso nakubwa siraapu lwa saati. Awo buli omu akola kyayagala kuba tolaba muntu wali awo nalaba banjijjako ne bankuba ekifaananyi n'enzira mu ki edigiya bakyambala biina n'ennamba naye saati busaati ng'enyiiza omusirikale ow'eggwanga. Tuuka gijjemu kyusa ekifaananyi okiteeka ebbali empale nyambaza ya Amagye. Ebintu ebiri awo entiisa eri awo tolina kulaba muntu. Amavivi gannuma gazimbye nangamba sitama nayenza obulumi bwenina mu kugulu. Ekiseera ekyo nalowooza nga njagala kufa. Ebintu byali bingi basikirizibwa kukiira wansi gye bansuza bakusemwayi ne banziza ekireka nawo saamanya wawe eri kuba ndeetebwa mu kakookolo. Omutwe nina kuba nga guli mabega wa mmotoka we guti nze ntuusa ogenda eruzira nga eno ensinga ekuluma muntu kuba tolina kulaba ku muntu yenna. Nsiiba kusemwayi nsula kireka nze no nali boosi nga banvuga buli lunaku gye nsula olw'okuba tulina olugambo twogera bye tulabye ne twogera ebyaliwo. Lwe watuuka ng'embeera eyitiridde nali ku kireka mbuka naŋŋamba olw'okuba bwe baba bataano batamu ne bamusiba eruzira naŋŋamba akireewo mbadde eyo mbwenu mu kufumba naye akaliro kayitiridde n'emmoroka eyakwata baagiraba ng'ogimanyi namba plate ne mugamba naye manyi emmoroka yali ya brown. Naŋŋamba kaliro kayitiridde bwe mpuliddeko awo bwedda mbika lediyo na biki naye bwe batakutwala kwogera na mukulu waggulu eyo enkya bagenda kusiba. Ne ŋŋamba nkeera banjijjayo kireka ne bandita kusemwayo. Wantuusa oli n'agamba tugende ku saaki tugende akolera mukolere fayiro mukole ku fayiro ye ng'olondooza akalire bweru kayitiridde ne bampisaawo. Simanyi banayita wano banayita wali wabula incidence gye nawulira mu mmotoka nga ndi nansana ku poliisi erina okuba yali konvoyi ya loopu basisinkana nga ndi mu mmotoka era omusajja n'agamba wansi abasajja abo munange balina entwala gye batwalamu eggwanga linene. Abasajja otwala balugenda kubalukawo abapoliisi abo n'abasajja abo basemwayo ababeera mu leeya. N'oli abayombagana biki wansi awo osobola kulingiza bweru biki bafuluma mu nyumba bantu tewaka bakozesa ki jenansana bagenzi wa chairman nze mbalagirira bagenda wa chairman basangayo defense ne bajja bayingire wange nga boogera bulungi nnyo nnyo awo okunjija eriyo nanga boogera bulungi nnyo nnyo
bali bakakunira mugundi saati etali yange nagamba yambale saati ye mpale nagira mu Amagye embagamba mumpe empale yange njenne nansula ndi mu kikomera kitiisa abantu abandaba jatwalibwa omukozi w'ebibi toli kali mukozi wa bibi mumuwe bubi engatto ze bana alitambulidde mbigere mumuwe bisando byayambale bandeete waka bateka empisa y'amaanyi gyensula naye bajija mmoroka ne banjijako ekikookolo zinagenda okujja ewaka n'empingi. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa kyankooto. Asawo mu comment section bangambye nti gwe tonnazaala soda gwonywa ajja kwokya amagi kati celebratingira ku mazzi. Alina abanyoma basawo ba people power swago yaleeta buli kiramu muntagingire wano BBS ne NBS tetwagala kutusiriwaza temusiriwaza banna Uganda mwagambye simanyi banna Uganda bagenda ku enjoyinga trade ya BRICS ani gwe musiriwaza eno Kyagulanyi generation ingezimu munna Uganda tebakusiriwaza olutalo luno lutalo si trade lutalo ku dola ya America era buli agenda okujoininga BRICS kagenda mujjutuka luno lutalo lwakubya Gaddafi ayagala okukola ekintu kino tebazimbe bank nga betegeerera BRICS kye yagala okukola kuba World Bank IMF ne dola buli agenda okujoininga ku side ya BRICS kagenda mujjutuka naye olutalo luno tebafokasinze mu Europe nedda tebafokasinze mu America nedda tebafokasinze mu Asia olutalo luli mu Africa. What is this? Sagala buno bu apu wa Uganda kutandika kubasiriwaza. Tebutandika kubasiriwaza. The real revolution is here. Luno olutalo mbagambe lugenda kukubya Museveni. Oba yagala oba tayagala. Either agenda kukkiriza announcing BRICS oba agenda kubowinga down to the terms and conditions eza foreign policy ya America ku Uganda egambe etya democracy and human rights. Wegamba bano bote bagamba no rights fika stroto wa gold okitegere ekintu kino nera nabagamba nti ensi ze basinzo focusinga ko BRICS eno zeyagala kuliko Uganda ne Congo zensi bili okitegera ze focusinzeeko kakati gwa wakanye ekintu kino kyenkugamba nga wesigulide kubali abasirusiru abawuli bu app bwe bagamba njagala nkuwe ebintu bitano wemba nina obudde ngenda kuwa na 10 okulaga nti olutalo luno luli mu Africa era lufocusinze ku nsi bili Uganda ne Congo. Ngenda kuwa these are facts. Nga nawe ugenda zera bilako bwoti. Fact number 1. America ewa Kenya nani NATO US nani NATO US nani US NATO status bajibawa nibamufula alayi wawe EM. Bamuwe ennyonyi ezetabu ezitali ku mutendera gwa Africa wano na kwa uziri ku mutendera gwa NATO baziteke Kenya agenda kulwana nani. Bamala okukola ekyo Kenya egobesa Uganda amata emugobesa kasooli Uganda ewambe ebyennyanja bya Kenya egamba Uganda amasanyaze tujja gajjawo mugakomye weno babi mujjako Kenya egobesa Uganda sukali okitegere ekintu ekyo finally America jasizinga amazzi ga Kenya agamba ebyamaguzi webiti okuva China tebinayita wano okitegera 2 Uganda Jessica Alponaja nemba gamba Jessica Alpo yagenda nasinkana Vladimir Putin owa Russia nga bagala kola airlines okuva straight from Entebbe paka Russia egenda kola ki airlines egenda kola ki okitegere ekintu ekyo esa weno gundi Russia ina West African states kuliko Niger Mali ne Burkina Faso Russia ze bataddeyo esi zino teziri gold rich tezina gold ne bakwata Uganda ne bagiteekayo Uganda is gold rich
bakimanyi Uganda ina gold asobola okuba dola. Secondly, America ne Bungereza bajja batwala Congo batekinga over era batandise project bagita Lomboto rail lines. Eno rail line je bali mu kuzimba igenda kwetola Africa yonna. Buli nsi egenda okubeera wansi wa America. Ngikwatagana America ne EU bagenda kuteeka yo rail line eno. Era egenda kunganyanga ki gold egenda kuyambisa mu trade. Okitegera? Tujja M23 final bajimaliriza akajanja kino ki? M23 yakubiddwe Congo bibino nabagamba nze nja kuwa kintu nga kiriko facts. Kubanga TV zino n'abantu bano bazenge banga nga batusiriwaza. Njagala tubeere generation endala tebire ebintu nabagamba mu bikwate. Tebigenda koma kujjako Museveni. Tugenda kuyingira na bene mu New Uganda kubanga foreign policy ya America yatandika since 1962 yatandikira up to date. Kitegeeza ne president yenna anajja tugenda kubeera neno foreign policy nga yekola kukwatagana yafe ne America. 2. Bungereza over 150 years all the way from 1894 Uganda's foreign policy ne Bungereza yemu just bakyusa mbukyusa mateeka buli bamyumyula okitegera yemu kitegeeza ki kwata foreign policy eno gipasinge ku mwana addako ojiwe n'omuzzukulu bwe bati bakita civic education wa civic awareness tubiyingize mitwe tebagenda tuzanyirako Museveni bino yabikweka kati fe twagala tubivumbule tubiwe mu Uganda okitegera ekintu kino Turkey yasabye status ya BRICS yagisaba yajapplyingako lwaki Turkey bajimye wetiba ndino trade mu Uganda wekibanga trade ngawe batugamba lwaki Turkey ku Uganda ne Turkey ani gwagala okole nayo trade tugende mu strength ya currency shilingi inawe kwatira eya gundi eya Turkey teri nawe jikwatira tudde ku gundi ku military superiority osologerageranya Turkey ku Uganda lwaki rejectinga Turkey notekayo Uganda Mushegere ekintu ekyo nabagambye otalo li mu Africa babala godi wa Uganda na Congo nkongere obambire obandekera nkongere nabaga ingenda baleti ya facts zokka Museveni bamuwa namu status eyo nakugambye akabinja kukaleka it helps colonize the states to decolonize era Russia yakali emabega Russia atinkula lutalo kubana abantu kyaliko mushegere ekintu ekyo naye buli agenda okusaidinga ne Russia ogenda kukiwulira okitegera bagenda kukulaga kukulo bagenda okulaga omutima manyoko bagenda balaga omutima Museveni bagenda mulaga omutima nateri mu Uganda asituse kati batandise okweguzaguza BRICS batandise gitunza aba Uganda bajibaguza that is fake nga Museveni we yalimba bajjajjaffe n'agenda okubalwanyisa olutalo ku personal interest ze ne Museveni kyali mukola kati kyatandise is gaslighting Ugandans abasiri waza kine kya BRICS Museveni agaba bayigiza mu lutalo lwe kubanga nabagayo lutalo luno luli fane nti lwa super powers nate tebayina se tebayina kiche bayina okukola bayina kubeera mu bannansi otalo no luli mu bannansi nga mukyawe kiri mu West Africa wetuba twaga kukolagana na mu America tugenda kukolagana naye wetuba twaga kugoba mu Russia tulina kugoba mu Museveni kye tulina okukola atuviire no mu Russia agenda fuluma no mu China nga BRICS ewedde okitegere ekintu ekyo ngewedde Museveni okuddamu okufuna amaanyi gana asobola okugenda maaso ne trade gye bamuwadde Museveni ayina kola ki ayina okujja na deno mu banansi n'abatabbira ne bamuyambako goba America ne Bungereza such that Russia ne China basobola okutwala gold yoyo mu kyererezi nga teri abakuba ku mukono kubanga Bungereza ne America bagenda kuba bamaze gigoba okitegere ekintu kino that is what BRICS is all about this currency has come to fight the dollar lero lutalo economic war yeriwo kakati bakusiri wazambu trade mwe it is okay we can call it a trade war kubanga zinensi zino ze twita first world boba ina gold reserve nga mungi bajene wafe ne basubula ki gold kati ye yambako economy zabo kubeera strong na yeffe tukozesa dollar kati bano bawe bajja mu trade America wabakubirako bayina kozesa dollar mu trade okitegere ekintu ekyo naye nga currency zabwe zizigize go one day tujjeko Museveni ono mugenda kulabanga Uganda ni shilingi eyina ensezo zemwegomba gye muli kati bakadama ne basekadama ngezisinga okuzitowa mulindeeko nabagaye batwetedde JP Chase and ADV Bank ya America egenda kusubulanga gold gye tugenda okutwala awo gold bakakasente agenda mu BRICS mukitegere ekintu ekyo so muna Uganda olutalo luno ffe tusalawo luli fane nnyo nze nkugambye bonna basupapa abeewaga naye ffe tusalawo ffe tulina final say okitegera nakugambye tamuziza America zigamba Museveni democracy and human rights His Excellency Kyagulanyi byayogera abimanyi wagende n'abagamba make
human rights a precondition for your relationship with Museveni. Achimanyi nti zeziri mu kuki zeziri mu foreign policy yabwe zino zeziri mu foreign policy ya America ku Uganda oshegera ezabungereza atezo za tabu ndalamu za musayi nabagambye za musayi kati Museveni okaka santi ali nti member wa gundi wa BRICS aina kuyiwa musayi n'abangereza aina kuyiwa musayi ne bungereza Museveni oyo adeni yegumize ne kuba chairman wa NAM tebakusiriwaza eno yo BRICS nye tujja kola yo samale video ya foreign policy za America ku Uganda kweza bungeze singa muzimanje zava zizendagano ze tuine enkadde mukitegere ekintu kino munna Uganda just get ready, put your eyes on the camera nakugambye bane ekibaleto kuba kyekiri ekyakubya Gaddafi munanso okera no situkano wechanga no mugambe ekimala womala okwechanga Gaddafi yajja nabayira amazi agocha kati mukubayira amazi teyamanya France gye yava sente zaweredwa Museveni ngaziva mu World Bank milioni olukaga olwakasasiyo lwayise France ye yakuba entisa ku Gaddafi bano bagenda okujanga France yamutaddeko dano fly zone tetulina mundu tetulina nyonyi nwanyi naye mbakakasa under foreign policies tuyina ebikompola namuzisa tuyina zimiji tuyina meri tuyina NATO under foreign policy tuyina UN security army tujirina. Respect my people. Keep pushing. Pressure je mutade ku Museveni ye mukoseze ensobi zino.